atulaba ku BBS tukwebaza tukulamusaako ne tukwongera okwebaza okwekuumira kuyo okuva ku makya paka ku ssaawa zino 5 ng'okyagiriko. Essaawa zino buli lwakusatu essaawa 5 ku 6 tuba tuleese pologulaamu yaffe obulamu bugagga. Pologulaamu eno yajja kulwanyisa endwadde eziwerako naye okusingira ddala 2 zinnamutta, kansa ne sukaali. Era etuusibwako bannaffe aba Leonia Medical Research and Diagnostic Center Limited, nga kino kyekitongole ekinoonyereza ku ndwadde zino, ku ddagala ly'endwadde zino, ng'era kikulirwa omuvumbuzi waffe wetera okujja kuba naye wano neero gwe tuli naye David Senfuka. Tukomyewo leero nga tuli ku mulamwa gwa njawulo. Bangi nnyo be twawa ennamba zaffe basinga kubuuza bbeeyi ya kansa, lwaki bbeeyi eri wala era lwaki kiyamba ki awo wetugenda okutambulira, naye nga tetunnaba kugenda mu maaso katusooke nga bulijjo tutandika n'abalwanyi baffe mu lutalo luno olwa kansa. Twagala okubaleetera Roosevelt, Pulezidenti wa Amerika wa 2008 eyasinga okuteeka ettafaali ku ndwadde eno n'ateekawo n'amalwaliro agasooka okuba ag'omulembe, naye nakati tetufunanga ddagala. Bwe tumala omulaba tubanjulire omuvumbuzi waffe David Senfuka. Never before, since Jamestown and Plymouth Rock, has our American civilization been in such danger as now. Frankly and definitely, there is danger ahead. Danger against which we must prepare. But we well know that we cannot escape danger or the fear of it by crawling into bed and pulling the covers over our heads. If Great Britain goes down, the Axis powers will control the continents of Europe and Asia and Africa and Australasia and the high seas, and they will be in a position to bring enormous military and naval resources against this hemisphere. It is no exaggeration to say that all of us in the Americas would be living at the point of a gun. We have furnished the British great material support, and we will furnish far more in the future. There will be no bottlenecks in our determination to aid Great Britain. No dictator, no combination of dictators will weaken that determination by threats of how they will construe that determination. This nation is making a great effort to produce everything that is necessary in this emergency, and with all possible speed. This great effort requires great sacrifice. The nation expects our defense industries to continue operation without interruption by strikes or lockouts. It expects and insists that management and workers will reconcile their differences by voluntary or legal means to continue to produce the supplies that are so sorely needed. We must be the great arsenal of democracy. For us, this is an emergency as serious as war itself. I believe that the Axis powers are not going to win this war. I base that belief on the latest and the best information. As President of the United States, I call for that national effort. I call for it in the name of this nation, which we love and honor, and which we are privileged and proud to serve. I call upon our people with absolute confidence that our common cause will greatly succeed.
President Franklin Roosevelt mumulabye ne bye yakola. Buli muntu alina ettafaali yakola, abazze babeerako balikola. Olwaleero tetunnafuna ddagala, y'ensonga lwaki twenyumiriza mu Uganda nti at least ffe tulinamu katooki, tulinawo eddagala evvumbule, naye katugende butereevu ku muvumbuzi waffe David Senfuka. Mukama waffe buuza ku batulaba. Abatulaba mbalamusizza nnyo, mwebala emirimu gye mukola. Abalwadde nga bulijjo tubasaasira, abatanalwala mukuume emibiri gyammwe n'obwegendeza nga mugoberera ebiragiro by'abasawo. Abalwadde mumire eddagala mu budde. Ekyokubiri, eddagala musawo lyakuwadde we liggwawo ddayo omugambe nti eddagala lyaweddeyo ssebo ki ekiddako oba nnyabo ki ekiddako. Ekisembayo, eddwaliro lyonna mwolaze katali baddwaliro gavumenti lyawa layisinsi okukola, ne bakugamba nti twagala tuggyeko ka biopsy tulabe oba olwadde kansa, kaggyeko onoonye w'ogenda okunywa edda. Bwe bamala okugaa nti kansa bamulabye, onoonye wa w'onoggya eddagala. Awo tetukulagirira, awo tugamba gwe wenoonyeze. Amalwaliro galinga banka, gw'olaba banka eneetereka obulungi ssente zo. Toyanzanye. Omulama gwa leero gwa okusinga gukwata ku lwaki eddagala lya kansa liri ku buseere. Osanga si wano wokka naye na wano bakaaba. Nabadde mu Kampala omukyala n'adduka nanyimiriza n'agamba gwe tubalaba ku BBS. Eddagala lyammwe lwaki baliseera? Mugamba waligezaako nti yagendako ku kyeyo e Dubai ne bamugamba miliyoni 2 nga talina nawaatandikira, zagenda okukolayo n'omwaka omulamba teziwera, ate bamutandiseeko. Naye ekyo nga tonnakiddako twafunye abalala ab'enjawulo okuva we twagaba ennamba ababuuza ebintu eby'enjawulo ku ddagala. Abantu bagamba oba ebyafaayo nti Germany wayitira teyakoma kukuba mundu yokka, yanoonyerezaako ne ku ddagala nga n'erya kansa mweriri. Byakomawa ddagala kiri yanoonyereza, era lwaki teririiwo? Ani abuuzizza? Amuyita John Bosco Odongo. Mwami John Bosco Odongo, ebintu byayitira simanyiiko bingi nnyo, naye ndi musomi wa byafaayo nnyo, mbibeeramu nnyo nga ntakula. Kyemmanyi Germany ekola eddagala. Germany nsi y'amaanyi mu kukola eddagala. Abajamani bakola eddagala n'ebyobujjanjabi bingi, n'abaana bali mu gavumenti bagenda nnyo e Germany, n'abagagga abalala bagenda nnyo e Germany. Kyemmanyi kigambibwa nti Hitler bwe yabeera mu bukulembeze, kigambibwa nti Hitler yagezaako okwagala okufuga ensi eno. Ndowooza ebimu ku dreams ze yali ayagala kufuga nsi yonna, nekimulemerera. Naye bagamba nti mukaweefube okwagala okufuga ensi eno yagenda mu kunoonyereza kungi nga ayagala okukola ebyokulwanyisa binnamu, ne bagisaayo pulogulaamu za Hitler ezibaddewo. Waliwo n'ebigambibwa, naye sinabikakasa bulungi, naye nja kwongera obinoonyezaako. Waliwo n'ebigambibwa nti nno ebizungirizi ebya Amerika ebyagenda ku mwezi birinako kakakwate nti zaali pulogulaamu za Hitler ezogenda ku mwezi. Ekyo nakyo weekiri, naye nja kwongera okinoonyerezaako. So Hitler yenyigira mu kukola eddagala kituufu, naye ne Germany yennyini ekola amadagala nakati nsi y'amaanyi, naye yenyigira mu kwagala okukola amadagala, ate nayenyigira n'okwagala okukola ebyokulwanyisa ebya nuclear ebiseera ebyo. Naye oba gundi yatamusobozesa, tekinologi yaliwo yatamusobozesa mu biseera ebyo, oba yataataaganyizibwa olutalo, naye nga Hitler yenyigira mu kukola eddagala lingi. Pulogulaamu baazisangawo, era erimu ensi ezawamba Germany zagenda nalyo. Russia negenda ne pulogulaamu ezimu, Amerika negenda ne pulogulaamu ezimu, ndoza ne Bungereza. Ekyo nyinza okwogera ne Hitler nti Hitler yenyigira mu kunoonyeza kungi okwali okukola ebyokulwanyisa ebya nuclear n'okukola amadagala. Era pulogulaamu z'okukola amadagala n'ebyokulwanyisa ebya nuclear n'okugenda eyo ku mwezi, Amerika ebintu ebyo ebimu yabisigaza, n'abakugu ne basigaza, era yo yagamba teyabatta. Yayagala bayambe bakole okunoonyereza, batandikire Hitler ku mikwanga ezimu pulogulaamu ng'oggyeko okutankula olutalo olwatta abantu abangi n'attisa abantu ab'obwereere. Ezimu pulogulaamu ng'ez'okukola amadagala zaali nnungi, n'ez'okukola ebyokulwanyisa binnamuzi zaali nnungi, kuba n'Abamerika babirina ebyokulwanyisa binnamuzi. So mu bufunze Hitler tuyinza okulabula mu maaso eyo, naye yafaaki era omulambo gwe baguteeka, waliwo abagamba nti bagusuula mu asidi kiki?
afiira omuzira tewaba nsi 5 General Kazini yakuba emmundu n'afa mutayimba. Kati Minisita Odongo kyemmanyi nange bino nkubulya byafaayo n'okunoonyereza okutonotono abasirikale abalumbayitira be tuyita ab'omukago naye nga baali bakulembeddwa Bungereza nga Amerika kweri nga negundi n'abalasa kwe bali. Kakati amagye ag'omukago we galumbayitira ne gatuuka mu kibuga Berlin Hitler yalimu era n'amanya ne bamugamba nga bwe banagamba nti nno oli Kampala oba ku State House tugeze ku State House ya President Museveni naye ne bagamba nti abasajja batuuse Kagoma bajja. Kyemmanyi nti oluvannyuma Hitler yasiibula abakozi be yali abeera nabo mu State House abamuyambako emirimu awo n'abasiibula ng'alinga agamba nti bagenda kwetta. Ekyokubiri yali amaze mu nga wiiki ng'abagamba nti ye tagenda kukkiriza bamukwate nga Mussolini bwe bamukute. Mussolini yali wa Italy tebamukwata ne bamubonyabonya ye ng'aga nti olutalo we linamulema yali tajja kukkiriza bamukwate. Kati kigambibwa nti abasirikale baali batuuse nga balange ewandege obe nankulabye nga bagenda ku State House. Ekisembayo Odongo kigamba nti kituufu Germany yesinga okukola eddagala lya COVID lya cancer. Ekyo awo si mutuufu. Tewalinawo kiwandikiddwa nti Germany yesinga okukola eddagala naye ekyo kitumanyiddwa Germany ekola eddagala eriri ku mulembe. Lyonna oba lya ssenyiga oba lyaki era olyagamba nti woomira Germany oba omiza eddagala nga lyeryo. Naye nansi eddala zikola eddagala. Amerika naye ekola eddagala eri ku mutindo gundi, Canada eri ku mutindo, Bungereza eri ku mutindo, Abayitale bakola eddagala, abagundi ennaku ezo namira ku ddagala nga lyali balikolera gundi Sweden bakola amadagala, Belgium ekola eddagala, Europe yenna ekola eddagala. Naye Abagermany ndowooza si mu bintu byokka bya ddagala, bo balungi. Katulaba bakola eby'emmotoka oba Benz bakola ebintu byabwe nga birungi begendereza ndowooza. Oli kyayinza oga nti Germany naye si yegamba nti yesinga ku nsi naye bweba erikoze dibalimu kugasinga obulungi. Omukyalo omulala Joseph Nabankema omulabye omulala agamba nti World Health Organization ani yakitandikawo kituuka okukkirizibwa mu nsi yonna. Kakati ekituufu World Health Organization WHO nga bwe tutera ogisalako ekisooka abazungu be bakiteekawo naye nga kyalimu omukono gwa Amerika munene nnyo. Kakati Ssematalo owookubiri wamala okuggwa ensi yafuna ebizibu bingi ebikolerenga wamu. Mwe mwalizi World Bank nti babeere ne banka y'ensi yonna ng'ogenda neyeewolayo na wano twewolayo. Kati bino ebyeddagala Amerika yabinamu omukono mungi nnyo 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 era nga yebifandinga. Amerika erina projekiti nyingi zeefandinga kubanga ne UN United Nations sente zonna zeekozesa buli mwaka Amerika sasulako ebitundu 5 ku 100 fe abasigadde mu nsi yonna netugatta ezisigadde. Ekyokubiri ekyo ekitongole Amerika bakinamu omukono abakisaawo naye nga ekyakiteekesaawo okusobola okulaba nti nno bakiraba nti nno obulamu bw'abantu era nga nano we tugamba nti tojja kusobola kubeera mu Uganda ate ng'olwala ate bw'olwala weetaaga amadagala nga tolina National Drug Authority kubanga ye yokka ejja okukuyamba bw'olwala n'osasula eddagala libeere nga lisobola okuyamba obulamu bwo. Eyo kakati ne bateekawo ekitongole ekyo kiringiriza ebyobulamu mu nsi yonna nga bagamba nno oba naleka Uganda ekole ebyayo, Kenya ekole ebyayo kubikwatako byobulamu tetujja kusobola. Ebyobulamu ffenna bitukwatako katugambe nti tubeere n'ekitongole ekiwabula ku byobulamu. So kyekyo kati kino ekyokugamba nti oba byekiramula bituufu oba si bituufu nze ku lwange National Drug Authority yawa nensingira WHO kubanga WHO nabawandiikirako ebbaluwa 2 tebanziramu ne bangoba ne mu ofiisi yabwe Kololo. Oba tewayita mu mitendera. Ate emitendera ki? Emitendera gyonna egy'okuwandiikira ebbaluwa kate kutuukako gye giba emitendera kubanga batuuka ntemutuuseeko. Kati nze ekitongole kyawana ekikola ku byeddagala mu Uganda obukugu bwakyo obuwabuzi okumanya engeri gye bakwatamu ensonga kinsingira WHO. So kyatandikwawo bazungu Amerika ekinamu omukono munene nnyo era yebadde ekifandinga era ku mulembe gwa Trump yabajjako ssente
ng'agamba nti sente zabawa buli mwaka okubeerawo azibaggyeko kubanga beegatta ne China ne babuzaabuza ensi ku bikwatagana kawuka kana ka covid. Ono mulabi waffe omulala ava nti ndaba muyita Kalyango Deo agamba nti kituufu amagye ga Amerika aga Egypt n'aga Israeli gasinga okukola eddagala era lwaki? Kyemmanyi Amerika amagye gonna mu nsi gakola research. Ekisooka amagye gabeera n'amalwaliro olw'okuba nti go buli kaseera gabeera kugamba baakiraba nti amagye gabeera mu ntalo gabeera mu bintu ki kati mu ntalo gye baba balaze kati gaano gavaawo ne gagenda e Congo. Congo waliyo Ebola kati kigambibwa nti engeri gye gabeera mu movements ennyingi gasaka endwadde nnyingi. Kakati amagye ago gabeera n'amalwaliro agaga ga private era kyova olaba nti amagye mu nsi yonna gabeera n'amalwaliro gaago. Nawano tulina bombo n'embuya bagamba yesinga okuba n'eddagala eddungi n'abasawo abalungi. Ekyo kiriwo ekityo kubanga defense ministry zonna eziri mu Uganda defense yesinga okuweebwa sente, so sente zaabwe zibeerawo. Kati ekyo bwe kiri kituufu amagye ga Amerika gakola eddagala gakola ne research mungi nnyo nga ganoonya amadagala kubanga kati gye galaga nga gagenda Vietnam ne galaga gagenza Afghanistan wabeerayo endwadde. Waliwo endwadde mukulu abuuza Bamitaani Josephine bamuyita Kalyango Deo. Kalyango Deo mukulu Kalyango Deo kyoteeka okumanya waliwo endwadde ezibeera mu bitundu nga zo zifuna lwagendayo mu bitundu egyolaze. Kati olwokuba amagye gabeera gatambula nnyo gasaka ebimu bye galina okujja nabyo si byakulwanyisa byokka naye n'endwadde era olutuuka nga bateekawo amagye galina kye gayita post command tegenda okubanga ebiseera ebisinga post command eyo ebeerako eddwaliro unit ey'ebyobujjanjabi. Abasikale balwala ate nabo abasikale basigala bantu balwala endwadde gye balaze basangayo endwadde bakola ki era abasawo bangi abamu tebaba basirikale naye babeera nga bakola mu magye nga abasawo. Kakati amagye ne gabeera nti nno gabeera n'amalwaliro gaago gakola eddagala okunoonya eddagala kubanga ganoonyereza ku ndwadde nnyingi. Ekyokubiri ne gabeera n'amalwaliro gaago ag'omulembe olw'okuba nti nno gaagala nti kati webanaabanga abalabe balumbye Uganda omala okugamba nti ate abasirikale basanze balwadde tumale okubajjanjaba bagamba ebyabasirikale byo birina okubeerawo nga weebiri buli kaseera. Kyekyo kati amagye ga Egypt gakola eddagala. Amagye ga Egypt tegakola ddagala lyokka galima n'emmere gye balya mu Egypt magye ge gagirima e Egypt. Nawano tulinawo ekitongole ky'amagye kakati Abayisirayiri bo bamanyiddwa eby'Abayisirayiri nno bizibu kubanga abasinga Abayisirayiri bonna babeera basirikale n'abantu ba bulijjo babeera basirikale nabo bakola eddagala lingi n'ebyobujjanjabi balina amalwaliro mangi ag'omulembe era bakugamba mu nsi yonna abaju Abayisirayiri bebasinga okujjanjaba amasasi singa gaba gakubiddwa bebasinga okujjanjaba amasasi. So ekyo kiriwo ekityo mukulu gundi oyo Deo nti amagye gabeera ku bwerinde buli kaseera kati baga nti gabeerewo n'amalwaliro amalungi gasobola okujjanjaba abasirikale baago ne bagenda okulwana. Kyekyo era ne bapulezidenti ba Amerika balwalira mu magye. Pulezidenti wa Amerika walwala talina ddwaliro ddala lyalagako okujjabo bamutwala ku kitebe ky'amagye gye bamujjanjabira. Abawano lwaki tagenda mu magye kuba ndaba naliko e Congo nga abantu ba bulijjo nabo badduka ne baddukira mu magye eri nga teri ddagala bagenda mu magye ga Uganda agaali gavu nawone bombo abantu bagenda ne balwalira ebbombo. Nze singanya abalwadde bangi nga kansa bamulabidde ebbombo wali abasawo abalungi ennyo ebbombo naye kati ebyana ebikwatagana mu magye edda waliwo omuntu yampa ku magezi nti naye lwaki tokwatagana n'amagye ga UPDF ne bakuyamba ku research kubanga nabo bakola tusuubira okuba nti balina okwenyigira mu kunoonya eddagala. waliwo neyakibuuzizzaako era ekyo nti lwaki amagye tokolagana nago ne mukola research. Nageza kati ano yabuze ekyo ekirala ono bamuyita era Kalyango Deo y'omu. Kakati mukulu Kalyango Deo nagezaako kati wemba ntandise research mu 2015 mu 13 kati mu 2015 omuntu yampa amagezi n'angamba covid yali ata 2015 omuntu yampa amagezi n'angamba nti nno lwaki tokwatagana n'abamagye ga Uganda mukolere bakuyambeko ku research. Kakati ne baŋŋamba nti nkwatagana n'omuntu akulira ebyobujjanjabi mu PDF
kati nenkubirawo naleba otafiire kumakya ennyo saa 12 ne mugamba nti mbadde nsaba ombuulire ani akulira ebyobujjanjabi mu pdf essimu n'agimpa n'amanya n'agamba nanga bamuyita brigadier kusaasira yakulira ebyobujjanjabi mu pdf namukubira essimu yagikwata nemweyanjulira naye olw'amaiso eddagala nti ssebo mbadde njagala nkusinkane nze bampita gundi nambuuza nkusinkane kuki ssebo mbadde nsaba nkukigambe njagala okusinkana mala kimbuli oyagala nkusinkane kuki nemugamba nti ssebo mbadde nakola okunoonyereza nendabika nti mubumbudde eddagala eriyinza okuyamba okuwonya sukaali naye nali sinakimalako yo najjayo essimu gwe yalaba nga byenjogera bya kisiru najjako essimu saddamu kumunoonya oluvannyuma nga wayise enaku 2 onaleba otafiire yankubira essimu nangaaguwo onakuwa essimu wamufuna nemugamba namufuna nali sagala kwongerako bizibu bye namusangamu nga mweyanjulidde kyekyo so ndowooza amagye ga mugaso mu bintu bingi si mu kulwana kakati bapa badduka Jumani Jews nga bagamba bookya babatta naye ekimu ku nsonga ze baawa ono omwogezi wa commissioner wa police Anatoli baga nti baali batusindikidde Meja Ivan Kibuuka nga atukkiriza ntugenda mu magye kati naliyo brigadier Kabango tatukkiriza kitegeeza amagye ga mugaso senga gaba mu kitundu kakati mukulu gaba na buli kimu era njagala nyongereko na kino amagye ga mugaso naye mu Afirika waliwo endwadde yakwata abamagye ate nno bonna nga n'abaana okwebali waliwo amagye ga mugaso era amagye gandibaddewo okubeera nga gayamba abantu n'okuba protectinga kubanga amagye walibadde ogabala nti nno omuntu wa bulijjo ffe twaligumidde nga ku magye nga yene tukuuma naye okituuka mu Afirika okujjako amagye gokka agateeyisa bubi ge ga Amerika naye okituuka mu Afirika amagye gakitwala mu Afirika amagye galowooza ate no gonna nga n'abaana mwebali bonna abasirikale nga ne president mwali balowooza nti omuzungu bwe yali ava wano omuzungu bwe yali ahanding over Africa agijje mu bufuzi bw'amatwale agiddize bannansi amagye galina ekirwadde kye galwala nga galowooza nti ensi bagirekera bo omfuna bulungi simanyi sinakutegeera osanga n'abatulaba tebannakutegeera kakati abatulaba kyengezako kugamba mu kulusiraaje nti amagye ga mugaso mu nsi yonna era tumanye emirimu gyago naye wekituuka mu Afirika nga ne Uganda kweri omuntu oluyingira amagye n'ateekako combat n'asiba engatto ye bulungi atambula oba kuyite kujagira oba kugaaga okugaaga kyekisiraaje otambula ogaaga undi wagamba nti otambula ogaaga sente ziba zikuyita oba weewulira oba weewulira kakati amagye mu Afirika gafuna ekizibu nga n'agaana Uganda mwegali galowooza nti omungereza bwe yatulekera wano bwetwaze nti ensi eno ya Uganda abamagye bagiinako ebitundu nga 80 ku buli 100 balabira ddala nga buli muntu omulala abeera useless olw'ensonga kankuwa ebigendera byange kati kankubuulire ate tekirina mu Uganda yokka genda n'eno gye bajjeeko zi gavumenti ng'ene naye gya Gaboni luddawa Burkina Faso olabira ddala nga omamagye nawe aba avaayo okulabula muntu olabira ddala nga omuntu alabira ayambala combat saawa bina niwe yagende kulasanga Russia yali muyambalo nga agezaho okulaga nti wendi yali wa Burkina Faso kakati kyengera okutegeeza amagye galwala obulwadde era weetaagawo wano ameenunula mu Afirika agenda okuba okununula ensi ate ogijja mu mikono gy'abamagye n'okubakola ki n'okubasomesa osoma okubagamba nti bagundi lwaki mwerowoozaako nti ensi abazungu bwe baali bagireka mu mikono gyamwe mulina okubeera bannannyiniyo era obawummula baddamufu bawummuza mu magye baddamufu eno kirwadde neyitira kyamukwatako ekirwadde ekyo naye ate eyitira ye sinamanya nja kunoonyeza nabo bayali musirikale nalaba nga ayambala ekikofiira ky'amagye katuwummulemu tudde atulaba tukyali ku program obulamu bugagga tuli ku mulamwa ogwa lwaki eddagala lya kansa eri ku buseere ekibuuzo ekyo omukulu agenda kituddamu mu kitundu ekiddako naye twogedde nnyo ne ku Adolf Hitler twagala ntuyambe mu production mutulageko katono ebyafaayo bye obulamu bwe n'enfa gye yafaamu
tulyoke tukomewo mu kitundu ekyokubiri.